GTV for unity and development. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متين قلنا أمجد فقاتين بنا الله جل جلاله توانجلوكم سبا الله وفي أسي بين قرابي نميرين بجي kumbakawe nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bagana bange oluberera tunabirangana okuberanga tutya omulezi waffe Allah subhanahu wamu nokuberanga tuteeka mu nkola ebiragiro byombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Era ebiseera ebisinga Allah jalla jalalu kasita atulagira okumugondera azzaako okuberanga atulagira tuberenga tugondera nabbi we sallallahu alayhi wasallam. Ila mu Quran al-Karim washtibwa Allah subhanahu ensongeyo yajirambika ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aya jensose kugamba kitundu cha aya Allah gamba ati'u Allah, abantu mugondere Allah jalla jalaluhu, wa ati'u ar-rasul bwemmola okugondera Allah jalla jalaluhu muberenga muzzaako okugondera nabbi wammwe sallallahu alayhi wasallam. Mu aya endala Allah nakirambika nagamba nti waman yuti'i llaha, omuntu yenna agondera Allah, wa rasulahu waman yuti'i llaha wa rasulahu, omuntu yenna agondera Allah. Qur'ani nagigoberera namanya nti Allah agambye ekinateeka mu nkola, wa rasulahu nagondera nombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba Allah nti faqad faza fawzan 'azima. Omuntu oyo aba yesimye olwesimanga lunene, omuntu agondedde Allah nombaka sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange, Allah balese mu darusu yaffe ey'olwaleero. Saagala mwerabire nti twatandika omusomo gwaffe nga tuli ku nsonga egamba ihya'u sunanil mahjura, okuzza obujja sunna zombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abantu nga baali bazifiisa. Nas'alu Allah al-afwa wal afiya. Era twannyonnyola sunna kyeki, amanyi baffe ab'ebitiibwa boogera ki ku sunna, era twalabayo twatandika ne sunna bbiri omulundi ogwayita. Era nabagamba nti insha Allah tujjagezako okukola ekisoboka okulabanga tuzza obanga twongera okujjukiza baganda baffe abasiraamu sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam ez'enjawulo. Kati nno baganda bange abalina enkola ey'okujereegerera n'okukkakkanya sunna zombaka sallallahu alayhi wasallam, aqulu lakum nti baganda bange muli mukatyabaga. Baganda bange abamu kubeerowooza nti basiraamu nnyo naye nga be bamu ku abo abapingira ddala enkola za nabbi sallallahu alayhi wasallam. Tubagamba nti ittaqullah, mubeerenga mutya Allah subhanahu. Ekyokubiri mwegendereze muyinza okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu ng'obusiraamu temulina. Enkola ya nabbi tekkakkanyizibwa, enkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallam tekubwako kifuba. Omubaka tawakanyizibwa sallallahu alayhi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Yatugamba Allah nti abange muyina ekyokulabirako ekyebbeeyi kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah natuuka n'amwogerako mubaka we
nagamba nti wama yantiqu anil hawa oyo Muhammadin alayhi salam tayogera bwogezi bigambo nga asinziira ku kwagala kwe wabula in huwa illa wahyu yuha byonna byaba ayogedde Muhammad sallallahu alayhi wasallam bubeera bubaka okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan baganda bange betuulira nga muli mukola istihza, muli mukujeja n'okukakkanya ezimu ku nkola z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sunna ezo nga ziriko obujulizi athabit obunywevu okuvira ddala ku mubaka wa Allah, mwana wattu mwandiba muyinza okugwa kugamba ne mufaanana ng'abasajja bali abatandika okuddamu ebigambo by'omubaka. Sebo y'omubaka ali awo atugamba tugende mu lutalo, ye ali eyo atudde ne batandika okunyumya. Omu ku bo n'adduka eri omubaka sallallahu alayhi wasallam amuwulire, naye abasajja bano mu kwewozaako bamugamba ya Rasulallah, owange gwe omubaka, kunna nahuudu wa nal'ab fetubadde mu byaffe ya Rasulallah, tubadde mu muzannyo gwaffe omubaka wa Allah, tubadde nga tetubitegeeza. Allah nabagamba nti qul, bagambe ku Allah jalla jalaaluhu, ku Allah n'omubaka we n'amateeka ge bye mbadde mujeregerera, manti abagamba Allah yabagamba nti la ta'tadhiru, saagala kwenenya kwammwe olw'okujeja kwammwe omubaka wange sallallahu alayhi wasallam, la ta'tadhiru, saagala kwetonda kwammwe, qad kafartum ba'da imanikum, mumaze okubeera abawakani okugamba oluvannyuma lw'okubeera nga mubadde mukkiriza Allah subhanahu. Okujeja sunna, okujeja omubaka sallallahu alayhi wasallam kyaviirako abasajja Allah n'agoba obusiraamu bwabwe, tawba Allah n'agigoba. La ta'tadhiru, saagala kwetonda kwammwe, qad kafartum ba'da imanikum, mumaze dda muli mbawakani oluvannyuma lw'okubeera nga muli abasiraamu. Bakadde bange, kikye ŋŋamba, nze nkakasa nti sunna esobola okulema omuntu olw'obunafu n'ebirala, naye abange ekikulemye kireke, ekikulemye leka kukyogerera. Toyogera mafuukuule ku nkola za nabbi sallallahu alayhi wasallam. Nosanga fulani minannaasi ali awo ali ku nkola za nabbi azikkakkanya sallallahu alayhi wasallam, olw'okuba afunye waayogererako sanga najerega kino naye nga buli kyajerega kiriko hadithi entuufu okuva ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange, olwaliro katwogere kuzimu ku sunna za nabbi oba emu ku sunna ya nabbi sallallahu alayhi wasallam nga basiraamu twagifiisa, nasalullaha al-afwa wal afiya. Abange tugenda kulaba ku nsonga y'okusenya amannyo. Allahu akbar. Muzimu ku sunna nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam ze yatusomesa, naye kennyini ze yeekwatako ennyo abange asiwaaki, okusenya amannyo. Okusenya amannyo kyeki? Amannyo waffe bagamba nti tandiifu lfammu wal asnaanu bisiwaaki. Kyetuli mu kwogerako sunna eno gye twogerako, tutegeeza omuntu okulongoosa akamwa ke n'amannyo ge nga ayita mu kusenya. Baganda bange, abadde takimanyi nti okusenya zimu ku sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam, muganda wange olwaliro kimanye, mwannyinaze kimanye nti omuntu oba okusenya amannyo gaffe ze zimu ku sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam. Era mu hadithi nga ntuufu, hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu, qala yagamba qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yagamba omubaka wa Allah okusaasa ebyengera n'emirembe gibeere ku ye, nabbi yagamba lawla an ashqa ala ummati, lawla an ashqa ala ummati, abange singa saatya kubeera nga abantu b'ekibiina kyange nyinza okubakaluubiriza, la amartuhum bisiwaaki inda kulli sala, nandi balagidde okusenyanga amannyo gaabwe buli we bandibadde bagenda okusaala.
hadithi eyo ntuufu Imam al-Bukhari yagireta mu volume eyokubiri hadisi eri ku namba 297 Muslim nena agireta mu volume esooka ku page eye151 wa fi riwaya era mu riwaya ya hadithi endala oba mu njogera ya hadithi endala nabbi yagamba nti inda kulli wudu la amartuhum bisiwak ma'a oba inda kulli wudu naniragidde abantu b'ekibiina kyange kubeeranga basenya amannyo buli we bandibadde bagenza okufuna ewuzu subhanallah Omubaka sallallahu alayhi wasallam agamba singa teyatya nti ayinza okukalubiriza abantu b'ekibiina kye Omubaka yanditulagidde tubeerenga tusenya amannyo gaffe inda kulli sala buli sala yonna nga tuteekeddwa okusenya hadithi endala nelaga nti inda kulli wudu Omubaka yanditulagidde okusenya amannyo buli we twandibadde tugenda okufuna ewuzu wabula Omubaka sallallahu alayhi wasallam mukutulumirirwa n'okutwagala n'okutwiririra Omubaka n'akireka mu bbanga yenna ayagadde okubeera nga ateeka mu nkola ateeke mu nkola ekyo hadithi endala baganda bange enywezaawo sunna eno enkulu abasiraamu gye bayisaamu amaaso abasiraamu gye bakkakkanya abamu hadithi ya Aisha radiyallahu anha qalat Aisha yagamba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام بك صلى الله عليه وسلم نبي يقام السواك بقانا بانغو كسنا كنو مطهرة للفم كيون جاكا مكو مونتو همونتو دي وابا سنة الزاوبا ومونتو آسنة چمو يامبا كاكا مكو كويدانغا كالي كلين نوابا يوغيرا تبيرا نتسوچو نمو كمواكي همان نو غبيرا غتو كولا nagambe ekyokubiri okusenya okwo mardatu lirabb byemu kubikorwa omuddu byakola nafuna okusiimisa kwa Allah namusiima baganda bange abanoonya Allah okutusiima abanoonya Allah abasiime abange alaykum bisiwak muyitirize nnyo ensonga y'okusenya amanno gano nabbi yagamba nti assiwak matharatu lilfam omuntu buli wasenya akamwake kano kimuyambako subhanallah akamwake kano okubeera nga kali clean kayonjo ekyokubiri mardatu lirabb byebimu ku bintu Allah byasinzirako n'asiima omuddu mwanyinaze andaba muganda wange andaba toyagala Allah akusiime Allah gwe yakusiima dda baganda bange yenna anoonya Allah okumusiima muzimu ku ibada zayina okwekwatako ennyo muzimu ku sunna zayina okwekwatako ennyo abange yensonga y'okubeera nga amannyo tugasenyeza ddala era hadithi eyo Imamu al-Bukhari yagireeta fi sahihi era ngeri ku volume yakubiri hadithi eri ku namba 274 hadithi endala baganda bange enywezaawo sunna y'okusenya abantu nabamu tebaagalira ddala funayo nabbi omulala ssebo agenda okukusomesa kubanga omubaka gwe twakkiriza sallallahu alayhi wasallam okusenya amannyo yali nkola ye sallallahu alayhi wasallam yagasenyanga nnyo sallallahu alayhi wasallam حديث حديث يا أنس بن مالك رضي الله عنه حديث يا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس يا جامبة الله مسيمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جامبة بك صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك يا سبحان الله نبي يا جامبة تابانجي نزيبا سينغو كسنيا من نبانتم يا من الذين يدعون أنهم يحبون رسول الله هبان جموي هبا قاما تنبكوا الله ممواقلا نيو ممفيدكو
aina nahnu maa hadhihi sunna abange tuyimiridde tutya n'enkola y'omubaka eno ey'okubeera nga amannyo gaffe tuyitiriza nnyo okugasenya. Omubaka yewaddeko obujulizi ti akthartu alaykum fi siwaak, eno ibada nze nje basinga mu mmwe. Akthartu nze nsinga mu kino. Yenna ayagala okufaanana omubaka wa Allah. Oba sunna eno ateekeddwa okugikwatako n'amannyo amagego. Addu alayha binnawajizi. Ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yali asomesa ng'afa oba ng'asibula umma yaga nti alaykum bisunnati, abange mbalamira mwekwate nnyo ku nkola zange, wa sunnati alkhulafa arrashidin almahdiyina min ba'di, ne sunna z'aba khalifa abana abalungamya. Addu alayha binnawajiz, omubaka asomesa nti abange sunna ezo muzeekwateko n'amannya amaki amagego. Era hadisi eyo ntuufu teri ku nsonga. Imaamu al-Bukhari yagireeta mu kitabo kye Sahihu al-Bukhari era nga eri ku namba 888. Hadisi endala enywezaawo sunna eno abantu gye twasenka nsaba Allah atuwa amaanyi tugiddeko. Hadisi ya mama waffe Aisha radiyallahu anha qalat, Aisha Allah musime yagamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallam, 10 min alfitra, nabbi yagamba nti 10 min alfitra, ebintu 10 bya mubumbwa, ebintu 10 bya mubumbwa bwa muntu. Mu bintu 10 omubaka sallallahu alayhi wasallam bye yamenya teyalekayo kusenya mannyo. Omubaka fadhakara, omubaka mwebyo bye yayogera yagamba nti asiwaaki, abange okusenya amannyo. Okusenya byemu ku bintu 10 nga biri mu bubumbwa obw'omuntu. Era hadisi eyo nayo ntuufu teri ku nsonga. Rawahu Muslim, Imaamu Muslim yagireeta era nga hadisi eno ajagala ojagenda mu Sahihu Muslim volume eye10 era nga eri ku namba 10225. Hadisi endala eyongera okunywezaawo enkola eno ey'abasiraamu okubeera nga bayitirivu bakusenya mannyo gaabwe, tizeezimu ku nkola za nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam zettalina kutiirira wadde eddakiika n'emu ezigwanidde okubeera nga abasiraamu tuzizza obujja. Hadisi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Abbas yagamba nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti umirtu bisiwaaki, nalagirwa okusenya amannyo gange, hatta khiftu ala asnani, okutuusa we natuuka n'okulowooza nti amannyo gange gayinza okufuna obuzibu. Umirtu bisiwaaki, hadithi ya Abdullah ibn Abbas, umirtu bisiwaaki, omubaka agamba nalagirwa okusenya amannyo gange. Ani awa ebiragiro omubaka? Allah jalla jalaaluhu. Umirtu bisiwaaki, Allah wange yandagirwa okusenya ennyo amannyo gange, hatta khiftu ala asnani, okutuusa we natuuka n'okutya nti amannyo gange gayinza okufuna obuzibu. Hadithi eyo ntuufu. Akhrajahu at-Tabarani fi al-Kabir, Imaamu at-Tabarani yagireeta mu kitabo kye ekitibwa al-Kabir mu volume eye11 era nga hadisi eri ku namba 453. Hadisi endala enywezaawo sunna y'okusenya eno njagala mbibasomese. Faman shaa falyu'min, ayagadde akkirize, waman shaa falyakfur, naawe ayagadde osobola okuwakanya naye. Inna a'tadna lidh-dhalimina naara. Hadisi endala enywezaawo enkola eno nti nkola ntuufu, nkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallam era nga abasiraamu tusaanidde okubajjukiza ebintu bino.
إلى حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال يقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام بك صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك أبانجا اسمعوا لقول نبيكم أبانجا السلام مولزيت قاموا النبي وفي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بالسواك نلاقيوا أكسنيا من يغانجي أما كلوا الله وانجي ياندقيا سنينيو أمن يغانجي حتى ظننت هكتوثا كما اكسيرا تاتوكا نفنا منيندو ووزا أنه سينزل فيه القرآن انت الله الساوى ينا أيزو كسا آية انجري كونسونغا ياكو سنيا الله أكبر أمرت بالسواك حديث يا عبد الله ابن عباس قام تومبك يا قام أمرت بالسواك نلاقي وأكسنيا حتى ظننت اكتوسا والنفنا ويندوزا ونلوزامو أنه سينزل فيه القرآن جساوى ينا الله ينزوك الساعة ينجري كونسونغا ياكسنيا ngawala Allah boyaleta Allah nayogera kusiba Allah nayogera kuzaka Allah nayogera kwaiso bulungi Allah nayogera kubakadde Allah nayogera kukusaddaka wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah ni aya endala nabbi agamba orwa witirivu bwa Allah wange okundagira okusenya natuka nefuna ekirowozo ekigamba nti ha essaawa yonna Allah ayinza okussa aya ngeri ku nsonga ya kusenya. Hadisi njijjewa akhrajahu Ahmad ojjagena mu Musnad Ahmad abalina ekitabo ekyo kitabo kya hadisi kirungi mu volume esooka ogende ku peegi ey237 hadisi eyo ojja kugisangawo. إلى وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند إلى الشيخ أحمد شاكر الله مساسر حديثينو يجيكونا مستامبو إلى ناجيتا مكتابيتو nga eri ku namba 1225 baganda bange ekigambo kino kikulu abasiraamu okukimanya kigambo kya mukadde waffe الحافظ ابن حجر العسقلاني الحافظ ابن حجر العسقلاني بناغenda mustabo ekitibwa hashiyatu agamba nti ekitabo ekitibwa hashiyatu ibn qasim ala ar-rawd al-murabba' mu volume esooka ku page ey'15 al-hafiz ابن حجر العسقلاني يغامبا وينوي به الاتيان بالسنه abange kigwanidde ku mutono ali mu kusenya amannyo aleete nniya mu mutima gwe nti kyakola ali ku sunna ya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga weetaaga okusenya kuno okufunemu okusenya kulinga ibaada endala nabbi yagamba nti innamal a'malu binniyat buli mulimo gonna gutuuka lwakumalirira muganda wange leeta enniya nti oli mu kuteeka mu nkola sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era waqala ibn qasim yagamba Allah musaasire yagamba wadhalika ekyo nno kiri bwe kityo nti omuntu ng'anaasenya amannyo ateekeddwa okuleeta enniya nti kyagenda okukola sunna ya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba li anna siwaka gwenna abadde takimanyi nti mazima ddala okusenya kuno mimma yata'abbadu bihi byemu ku bintu byetukola nga tusinza nabyo Allah subhanahu wa ta'ala. Nabakito omusiraamu yenna ayagala okuteeka sunna eno ey'okuyikiriza ennyo okusenya amannyo ge mu nkola mu mbeera ey'okugoberera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwana wattu agwanidde okubeera nga yanwi abeera nga amalirira nti kino kyendiko njagala
nkope njagala ngoberere omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekyokubiri mwana wattu kwe kubeeranga okakasiza ddala nti okusenya okwo anta fil ibada nti oli mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ibada yonna okutuuka eteekeddwa okubeerako obukwakkulizo bwa mirundi ebiri. Akwakkulizo akasooka al ikhlas, omuntu okukola kyakola ng'anoonyamu Allah yekka yaba musiima. Abange tobeeraawo nga gwe nniyayo ogamba ndagala bantegeere omusajja nno agundi ali ku sunna, omusajja nno gundi sunna za nabbi. La, wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddin. Ebikolwa byonna nga byakusinza tuteekeddwa kubikolera Allah yekka, tuteekeddwa kubikolera Allah yekka. Nabwekityo nga oteeka sunna eno mu nkola ey'okusenya amannyo, mwana wattu oyina okwegendereza ennyo n'okakasa n'oleeta enniya nti kino ky'ogenda okukola ze zimu ku nkola za nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ekyokubiri n'omanya nti ekikolwa ky'oli mu kukola kikolwa kya kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati so kweku okusenya omuntu kwafunamu empeera, wabula kuno okwokusenya obusenya kuno okwa bulijjo owaika la, okwo oyinza obutakufunamu mpeera. Era baganda bange ab'ebitiibwa hafidhakum Allahu ta'ala, saba Allah bankuumire mwenna gye muli eyo. Qala As-San'ani, omanyi ono ayitibwa As-San'ani, abasomi b'ebitabo ebyayirimu bamumanyi. Yagamba fil badri al-munir, mu kitabo ekyo ekiyitibwa al-badr al-munir, yayogera ebigambo bino nga bikulu nga abasiraamu tusaanidde okubimanya. Yagamba qad dhukira fi siwaaki ziyadatan ala 100 hadith. Allahu akbar. Yagamba nti ensonga y'okusenya amannyo, abasiraamu okuyitiriza ennyo okusenya amannyo gaabwe, nsonga yajjirako gundi hadisi eziwerera ddala 100. قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث. Abange basiraamu mmwe abandaba, sunna y'okusenya amannyo gw'abadde agizannyisa abadde agijerega, kino kikulu kimanye nti sunna eno yajjirako hadithi eziwerera ddala 100. Imaamu San'ani agamba fawa ajaban li sunnatin ta'ti fiha al ahadithu al kathir. Abange nga kyewuunyisa enkola y'omubaka efaanako bweto sallallahu alayhi wasallam ng'ejjiddeko obujulizi obuyitirivu. Thumma yahmiluha kathiru min annas, abantu abasinga obungi ne batagiwa budde ne batagirabawo. Era bangi buli wetujogerako oli abuuza ne seeka ebyokusomesa biweddeyo ebyokusomesa sebo. Ensonga gy'oli mu kuwakanya, gy'oli mu kwogerako yajjirako ahadithi eziri mu 100 ng'omubaka agirambikira basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Naye wallahi alazim, kubanga hadithi ne bwe yandibaddemu yandimaze, naye waliwo ensonga lwaki sunna eno yajjirako ahadithi eziri eyo mu 100. N'agamba bal wabula kathirun min alfuqahai, bangi nnyate abasomye ku busiraamu ate omusanga nga kugamba ng'ali mu kupeeka sunna eno, alabanga etaliyo, alabanga etajja, kijja kitya, how era hwayi mwegala kubuuza nabbi hwayi. Tugamba osobola okubunirako ng'omubaka ayogedde. Abange tufune ku mpisa, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ya ayuha alladhina amanu, bakkiriza mmwe la tarfa'u aswatakum, mufune ku mpisa temuddamu okusitula amaloboozi gammwe fawqa sawti nabi, ne mugateeka waggulu w'eddoboozi ly'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadisi zizze ziri mu 100 nga n'oli abantu bene according to me, man anta, gwani? Agamba fahadhihi, Imaamu San'ani agamba ekyo nno
ekyokuba nti abantu sunna ey'okusenya amannyo tebagirabawo mwana wattu khaybatun azima busaavu bw'amaanyi. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى ومن يتوى الإمام الأوزاعي الله مساسل يقام أدركت أهل العلم نسانغا بانت الله بيوا علم بيوا كمانيا يحافظون على السواك ngezemu kusunna zibekwata kenyo kwe kusenya nnyo amannyo gaabwe. Era omukubbo yali Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Ono nno Abdullah ibn Umar buli we yamalanga okulya emmere nga zzaako kusenya, buli bwe yamalanga okulya akantu konna yazzangako kusenya maki mannyo ge. Era qala al-Hakam rahimahullahu ta'ala ومن ينايتوا حكم الله مساسره يقامت نزلت ضيفا على مجاهد الله ينفعك كسا ننشاي يكو ومكبا يزبا عبد الله ابن عباس رضي الله رحمه الله تعالى. مجاهد يومكبا يزي أباسما كالصحابة إلانغا يلمتو ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس. إلونو مجاهد yomukubanna tafsir oba abasajja Allah subhana beyawa okubeeranga bategeera amakulu g'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ono Hakam agamba nalambulako ku musajja ono Mujahid eyafuna akakisa n'asoma ku sahaba oyo Abdullah ibn Abbas yagamba fakana ashaddu shay'in muwadabatan ala siwak. Naye bwe namwetegereza nnyo Mujahid ebbanga lyenawangala naye nga mukyalidde emu ku bintu bye yeekwatangako ennyo nnyo ng'abikola nnyo nnyo kwali kusenya mannyo ge. Allahu akbar. Qala Abu Salama yagamba Allah musaasire Abu Salama sahabiyun jalil. Abu Salama yagamba ra'aytu Zaid ibn Khalid رأيت زيد بن خالد نلب زيد متبن وخالد ومقبى الصحابة بمبك محمد صلى الله عليه وسلم يقام أبو سلمة قام نلب زيد متبن وخالد يجلس في المسجد قاتد مزكتي والسواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب ننا جنوكم يتجلزا ngadidde omuswaki ng'agutadde min udhnihi mawdia alqalami min udhni alkatib, ngadidde omuswaki nga agutadde wano mu matu nga bwolaba omuntu bwakwata ekkalaamu n'agiteeka ku matu ge. Abu Salama agamba bwe namwetegereza sahaba ono fakullama qaama ila ssalaa bwe yayimiriranga okusaala istaaka yasookanga kuyisa muswaki bw'ati mu kamwa ke radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wa fi riwaya era mu riwaya endala oba mu njogera endala ey'ensonga eno Abu Salama yagamba nti ma tuqaamu salatu nalaba sahaba yitwa Zaid bin Khalid nga tayimirizaawo ssala tasaala ssala illa staka qabla an yusalli, yamalanga kuyisaako bwati muswaki gwe mukamwake nga tannakola atya nga tannasaala. Baganda bange ab'ebitiibwa, baganda bange kulwa Allah, ekigambo kino okumanya nga sunna eno yasukka, sunna eno yayitirira. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المرض الذي مات فيه. ومبكى صلى الله عليه وسلم سنة يوكسنيا من يتيجركا هنكولا يوكبيرانغا ميتربوا كسنيا من يوكي تيجركا okutuusiza zaddala n'obulwadde Allah bwe yayisirizamu okufa kwe. bal kigambo kino natiddemu wabula كان السواك آخر فعل فعله قبل أن يتشهد للموت. ومبكى
ekimu ku bintu byasembezaayo ddala nga Allah tannamujjulira kwali kusenya. Nabagambye eno darasa ya bujulizi. Qalat Aisha radhiyallahu anha, mama wa Aisha Allah musime yagamba, dakhala Abdurrahman bun Abi Bakr ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Muganda wange Abdurrahman bun Abi Bakr, Abdurrahman yono yali muganda wa Aisha radhiyallahu anha. Kati Aisha agamba nalindi awo nga mwanyina nga ze kugamba gwe bayitanga Abdurrahman bun Abi Bakr radhiyallahu anhu, yajja ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, yajja yombaka sallallahu alayhi wa sallam. Ebiseera by'omubaka yali mulwadde musajja wattu. Aisha agamba wa ana musnadatuhu ila sadri, omubaka nali mutadde mu kifuba kyange ng'ali mu kifuba kyange sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba Aisha wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi, naye muganda wange ono Abdurrahman mutabani wa Abubakar Siddiq mukuyingira abeere ng'alambula ku mukoowe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yayingira n'omuswaki ogwali omubisi nga yastannu bihi, gwe yakozesanga mu kubeera ng'asenya amannyo ge. Kati Abdurrahman bw'ayingira eri omubaka wa Allah yalina omuswaki gwe nga era ali awo ali mu kuyisaayisaamu mpolampola bw'ati. Aisha agamba fa abadahu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam basarahu, omubaka n'atandika okumutunulira Abdurrahmani karraghibu fi fi'lihi, ng'omubaka alinga ategeeza nti ekikolwa Abdurrahmani kyali mu kukola ekyokukwata omuswaki n'aguyisa bw'ati mu kamwa ke, omubaka nga alinga naye ayagala okukola ekyo. Agamba Aisha fa akhadhtu siwaka faqasamtuhu wa nafadhtuhu, kyemba nkwata omuswaki nengujja ku muganda wange Abdurrahman bun Abi Bakr nengulumako akatwe olike yali asenyesa. Aisha radhiyallahu anha yagukwata omuswaki gwoli n'agulumako ekyawaggulu ekyo. Naam, era watayyabtuhu, Aisha agamba nti omuswaki nengutereeza bulungi. Kugamba oligo yali akola atya? Kati ng'omuntu bw'anaakwata akati ng'ono abadde akola atya? Akasenyesa. N'okwata n'omenyako ono kyabadde akola atya? Asenyesa. Kati Aisha kye yakola n'atereeza bulungi nnyo omuswaki ogwo n'abeera nga gwali mu mbeera nga nnungi. Aisha agamba thumma dafa'tuhu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, bwe namala n'embeera nga nagusindika eri omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Agamba nti fastanna bihi, omubaka n'agusenyesa sallallahu alayhi wa sallam. Aisha agamba fama ra'aytu Rasulallah, silabangako omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam istanna istinanan qattu ahsana minhu, silabangako omubaka wa Allah ng'asenya amannyo bulungi nga ku lunaku olwo. Agamba nti fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mwana wattu omubaka sallallahu alayhi wa sallam bwe yamala okubeera nga amannyo ge agasenya bulungi nnyo n'agatereeza, rafa'a yadahu, omubaka kyabasitula omukono gwe au isbi'ahu, oba olugalo lwe. Thumma qaala, bwe yamala n'agamba omubaka ng'amaliza okusenya fi rafiqi al-a'la, omubaka yakyogera emirundi 3. Thumma qada, omubaka wa Allah n'afa. Allahu akbar. Sunna nabbi gye yasembyayo okukola mu duniya kwali kusenya. Hadithun sahih, hadithi ntuufu. Iqra'u al-ahadith, mugende musome hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kankulagirire hadithi eno gyeri, genda mu sahihu al-Bukhari, hadithi eno gye nsomye eri ku namba 1438 nga Aisha atunyumiza n'atulambikira nti sunna nabbi gye yasembayo okukola sallallahu alayhi wa sallam kwali kusenya mannyo. Nga wavaayo omusiraamu n'atabuka n'azimba feesi n'anyiga
lwakyanyize anti bogedde ku sunna ya nabbi ey'okusenya nawuliranga afa nawuliranga ggwawo. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومن ينايتوا الحافظ متمن وحجر الله مسيمه yagamba ngayogera ku hadisi eno mu kitabu kyekitibwa Fathu al-Bari mu volume eyokubiri ku page ey'ebina 38 yagamba fihi dilalatun hadisi eno bwogitunuulira erimu okutulaga ala amri siwaki likaunihi sallallahu alayhi wasallam ti hadisi eno erimu okutulaga obukulu bw'okusenya kubanga olaba omubaka wa Allah teyagirekayo mu mbeera enzibu ng'ali mu mbeera yakufa musajja wattu halajana la ilaha illa Allah ino bwagamba nti abange teri asinzibwa okujja ku Allah bwagamba owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti inna lilmauti la sakarat abange okufanga kuluma ne ya subhanallah mu mbeera enzibu nabbi wa Allah gye yalimu teyerabira sunna ya kusenya eno. Baganda bange tusenya ddi sunna eno omuntu yandisaanye n'agikola ddi. Okusookera ddala njagala okubategeeza abamanyi baffe batutegeeza nti asiwaaki okusenya okwo mustahabun fi kulli jamii al-awqat kwagalibwa mu biseera byonna min layilin obudde buyinza okubeera nga bwa kiro au naharin oba obudde nga bwa misana wonna osobola okusenya oba obudde bwa kiro oba bwa misana. Lwaki? liumumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam olw'ekigambo kya nabbi ekibuna we yagambira mu hadisi ya Aisha naga nti asiwak matharatun lilfam okusenya kuno mwana wattu kuviirako akamwa k'omuntu okubeera nga kayonjo mardatun lirab era bemu kubikolwa omuntu byakola n'abeera nga afuna okusiima oba okusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. wabula waqad dhakara al-ulama amanyi baffe Allah basaasire waliwo ebifo bye baatubuulira nga yataakkadu fiha istihbabu aswak ng'ate mbifo bino okusenya ate kwagalwa nnyo era nga omuntu yenna teyandisaanidde kubeera nga mu mbeera eno okusenya akuvaako. Oba mukitegedde ngambye nti okusenya tekuliiko budde nti sunna eno nenagikola kiro oba misana wonna weyagalidde osobola okugikolera wonna wooli misana kiro. Wabula amanyi baffe baatunulira obujulizi obw'enjawulo ne batuwa ebifo biringa 6 mwana wattu ng'ate okusenyeza mu byo kyankizo nnyo. Ekifo ekisooka inda dukhuli albayt lililtiqai bil ahli wal ijtimau bihim omuntu okubeera nga ayingi omuntu nga yakatuuka ewaka nga agenda kusinkana abaki abantu be n'okwetabako nabo amakulu ovudde ku mulimu ovudde mu tawuni tosiibye waka mwana wattu kyansonga nnyo nga wakatuuka ewaka hajati olina gy'ovudde ova kutambula nga wakayingira waka mwana wattu ezimu ku nsonga z'olina okutandikirako ennyo ensonga eno ey'okusenya. Ebyo nno mbijjawa ekyo ayagala okukyongerako okukitegeera ojjagenda mu hadisi ya Aisha radiyallahu anha. Hadisi ya Aisha radiyallahu anha agamba nti annaha su'ilat Aisha radiyallahu anha yabuuzibwa ekibuuzo ono nno temwerabira nti Aisha radiyallahu anha y'omu ku bakyala bannabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati yabuuzibwa bi ayyi shay'in yabda'u rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala baytahu. Aisha tubuulire omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yakomanga weewaka kintu ki kye yatandikirangako. Qalat Aisha n'abaanukula n'agamba kana idha dakhala baytahu omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yayingiranga ewuwe bada bisiwaaki yatandikanga nakusenya. Hadisi ntuufu teriiko nfuufu. Rawahu al-Bukhariyu
hadith eri mu sahihu al-Bukhari kyekitabo ekyokubiri mu butuufu ekiddirira Quran al-Karim era nga mu volume esooka hadisi nga eri ku namba ey'98 wamma mu sahihu Muslim era hadisi eno eri mu volume esooka era nga hadisi eri ku namba 220 idhan aboluganda abantu ba Allah subhana sunna eno tuberenga tujizza nga wakatuukeeka ova ku mulimu okugamba ekatosibyeyo muva mu kuziika nga wakayingire ewakabooti yali munjigiriza kuma kyali munjigirizaye sallallahu alayhi wasallam omusiraamu yenna okubeera nga atandika n'ensonga ey'okusenya. Ekifo ekyokubiri nga kyankizo nnyo omuntu okubeera nga asenyezaamu amannyo ge inda alwudu'i wassala omuntu mu kiseera nga afuna wuzu ne mu kiseera nga omuntu ayimiridde agenda kusaala. Ekyo nno hadisi ya Abi Hurayra gye twakulembeza ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam agamba ti lawla an ashukka ala ummati singa saayagala kubeera nga nkaluubiriza abantu b'ekibiina kyange la amartuhum bisiwaak nandibalagidde okubeera nga basenya amannyo gaabwe inda kulli sala buli we bandibadde bagenda okusaala. Wafi riwaya ate mu njogera endala eya hadith inda kulli wudu nandibalagidde okusenya amannyo buli we bandibadde bagenda okufuna ewuzu. So gwe ayayanira okubeera nga omubaka omugoberera nnyo shibran bishibr luta ku luta mwana wattu kigwanidde mu kufuna wuzu okubeera nga osenya newobeera nga wali mu kiseera nga ogenda kusaala era noyisaako omuswaki mu kamwako. Ekifo ekirala mwana wattu nga kyankizo nnyo omuntu okubeera nga sunna eno agiteeka mu nkola inda al-intibahi min an-nawm omuntu nga azuukuse okuva mu tulo imma ng'ozuukuse ku makya obanga ozuukuse mu kiro ne bane subhanallah ozuukuka otya n'otambula mu bantu yake nga tosenyezza manyi jjukira omuntu kasita yeebaka bw'ati emimwa gino gikyusa akawoowo so kati ezimu ku njigiriza za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'ona ogenda n'olaba hadithi ya Hudhaifa bun al-Yamani radiyallahu anhu qala yagamba tikana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yalinga omubaka sallallahu alayhi wasallam idha qama min al-layli buyazukanga ekiro buyayimiriranga ekiro yashusu fahu bisiwak akamwake yakatukuzanga n'okusenya. So mwana wattu kyagalibwa nnyo okubeera nga omuntu bw'azuukuka n'obanga ozuukuse kusaalako kiro obanga ozuukuse ku makya mwana wattu okubeera nga mu bimu by'otandikirako kwe kubeera nga osenya era nga rawahu al-Bukhari hadisi eyo eri mu sahihu al-Bukhari. Ekifo ekirala mwana wattu nga kigwanidde omusiraamu yenna okubeera nga sunna eno agiteeka mu nkola inda taghayyur raihatul fam omuntu kasita awulira nga akamwake kalimu embeera etali nnungi waliwo naawe wotandika ogenda ogiraba oti nga akamuolaba tekali mu mbeera nnungi nga kalimu ekisu ekikavaamu. Sawaun kana ataghayyur biakli ma lahu raihatun kariha si nsonga nga ekikuleetedde okubeera nga akamwako katuusizza akawoowo obanga la si kawoowo oluganda olutuufu kibeera kisu akamwako ngo owulidde katandisa okuvaamu ekisu olw'ebyo by'olidde ng'omuntu okulya ebinyeebwa ebyo ebiseera ebisinga omuntu kasita abirya akamwa kano kalina engeri gye katandika okuwunyamu n'ebyokulya ebirala. So kyabbeeyi nnyo ebyokulya ebyo nga waakabirya by'omanyi nti bikyusa akamwa kano ne kafunamu ekisu okubeera nga osenya.
au bisababi tuli alju'i oba omuntu okubeera nga enjala emulumidde ebbanga ddene mathalan omuntu nga yasiibye au al-atash oba omuntu nga ennyonta emulumye nnyo nekimuleetera okubeera nga avaamu ekisu ekibi au ghairu dhalika oba n'ebitali ebyo liannahu olwokubanga idha kana siwaak matharatun lilfam bwe kiba ng'omubaka bwe yalambise nti okusenya kuno kutukuza akamwa fa inna muqtada dhalika an yataakkad asiwaak mata ihtaja alfam ila tathir nabwe kityo kiba kyagalwa nnyo kasita akamwa kakyuka obanga keetaaga okukatereeza mu kiseera ekyo omuntu n'abeera nga akatereeza so muganda wange kyagalwa nnyo kasita owulira nga akamwako kakyuse olw'ebintu by'olidde katungulu ttumu ate abo baagala okunyumya basira bannange ekigambo ekyo kibi nnyo ekira bannange ekyo nga sinnakivaako bani amannyo tulina okugafaako naye gwe amannyo gonna ne gagegeera eno galiko emmere ya gundi Eid al-Adha eno waggulu eriyo emmere ya Eid alfitiri gonna ga yero la ya sheikh omusiraamu yenna ateekeddwa okuba nga ali smart bannange tufe ku mannyo gaffe bwe kiba kyetaagisa genda mu ddwaliro amannyo gano okwongera okugalongoosa sheikh genda bagalongoosa gwayagala okuseka ennyo amannyo gonna galiko ziringa oba eddo batwazitanga tutya ebintuntu wano waliwo bulaaka wano waliwo white wano waliwo yero la ensonga eyo si ntuufu ekifo ekyokutaano omuddu kyalina okufaako ennyo era nga okusenya kuno kwagalwa nnyo mu mbeera eyo inda dukhuli lmasjid omuntu ng'agenda okuyingira omuki omuzikiti baganda bange omuntu ng'agenda okuyingira masjidi imma okusaala oba okusoma Qur'an n'ebirala kyagalwa nnyo okubeera nga akola atya omuntu ono asenya amannyo lwaki liannahu min tamaami ziina kubanga kiri mu mbeera ey'okwewunda allati amara allahu biha inda kulli masjid mu mbeera eyo allah subhana kugamba yalagira abasiraamu okubeera nga beewunda mu kiseera nga bagenda mu mizikiti bambale mu nnyambala ennungi n'embeera endala efaanako bwetyo era ku mbeera eyo owekitiibwa allah subhana yagamba nti ya bani adam owange gwe omwana wa adamu abaana adamu khudhu zinatakum inda kulli masjid mu aya eno allah subhana yali agezaako okugamba abasiraamu okubeera nga beetereza bambaleko bulungi amannyo bagatereeze ennyambala yaabwe n'ebirala mu kiseera nga bagenda mu nnyumba za allah subhanahu wataala so okusenya kuno omwana wattu amannyo kuli mu mbeera ey'okwewunda kw'omuntu okwo allah subhana kwe yatulagira okubeera nga tukola nga tugenda mu mizikiti ekifo ekirala mwana wattu nga okusenya kwagalwa nnyo mu kifo ekyo inda qira'atul qur'ani omuntu ng'agenda okusoma Qur'an al-Karim wa fi majalisu dhikri oba omuntu okubeera nga agenda kubeera mu bifo webogerera ku allah eyinza okubeera eddalasa n'ebirala lwaki lihuduri lmalaika olw'okubeerawo kwaza malaika za allah subhanahu wataala idhan ate nga jjukira omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna almalaika yataadha mimma yataadha minhu bani adam malaika zinakuwazibwa mu ebyo byonna ebinakuwaza abaana adamu mu butuufu waliwo omuntu akuba akaama ne weegomba nti oba nga bannange n'obeera ku bunkenke eriyo omuntu akuwa salaamu naye nga twagala mugamba muntu mukulu bannange tukyuseemu so omuntu waba agenda okusoma Qur'an ey'ekitiibwa obanga ogenda kubeerako mu bifo
webogerera ku Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu kyabbeeyi nnyo okubeera nga osenya ku mannyogo. Wa an Ali radiyallahu anhu, hadithi nga jiba ku sahaba ono ayitibwa Ali Allah musiimi. Ali agamba nti umirna bisiwaaki, twalagirwa okusenya amannyo. Wa qaala, era n'agamba Ali radiyallahu anhu ti inna al-abda, omuddu yenna idha qaama yusalli, bw'ayimirira okusaala, ataahu al-malaku, malayika emujjira, faqaama khalfahu, malayika neeyimirira emabega we. Nga kikyekolayo, yastami'u al-Qur'ani, malayika eyo ejja nga otandise okusaala neeyimirira emabegawo nga yastami'u al-Qur'ani, ngewuliriza Qur'an al-Karim. Nabbi agamba nti wayaddinu, malayika eno etandika okubeera nga esembera, fala yazaalu yastami'u, negenda mu maaso n'okuwuliriza. Wayaddinu yani kwegamba egenda esembera mpola mpola, egenda eyazze eno emabega egenda ekusemberera olwa Qur'ani gyokola otya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ngewulira. Arrahmanir rahim, ngewulira. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buli wogenda osoma mwana wattu egenda ekusemberera. Owekitiibwa agamba nti hatta yada'u fahu ala fihi, okutuusiza ddala malayika bwesisinkanya omumwa gwayo ku gugwo. Kaakati omuntu teyasenyezza, olaba yaakhi malayika ya Allah wogenda oginakuwaza, kuba nabbi agambye malayika ezo zinakuwazibwa mu ebyo ebinyiiza abanadamu. Bannange, hadithi eyo ntuufu, rawahu al-Bayhaqi, imamu al-Bayhaqi Allah musaasire yagireeta, era wasahahahu Sheikhu Nasiruddin al-Albani, mukaddi waffe Sheikh Nasiruddin Allah musaasire yagamba nti hadithi ntuufu, yagamba nti hadithun sahih, era wajja genda mu kitabo kye yayita sahihu al-jami', era hadithi eno yagireeta n'agissa ku namba 3439. Baganda bange ab'ebitiibwa, ebifo ebyebbeeyi okubeera nga omuntu yandibadde nga tabisubwa kubisenyezaamu byebyo. Wabula omuntu ayinza okubuuza nti tusenyesa kiki? Ekituufu kiri, waliwo gundi ahadithi ezajja nga si ntuufu nga ziraga emiti zaituni ani, naye nga wal ilmu inda Allah, kasita omuswaki ogwo oba omuti ogwo gwokozesezza gubanga tegukukosa, omuti ogwo kasita gubanga tegukukosa, nga bolaba kalitunsi omuntu asobola okumusenyesa, nga bolaba tugambye kalitunsi, waliwo subhanallah gino emiswaki gyaffe gino gye batundira mu buveera, najjo mirungi nnyo. Waliwo emiti nga tegirina buzibu, waliwo akawukiwuki, wakati ako kebayita akawukiwuki, buli muti gwonna kasita gubeera nga teguyina buzibu, mwana wattu tukkirizibwa okugusenyesa, era kyonna kyoba okozesezza mu mbeera eno ey'okusenya kasita oleeta enniya nti oli mu kuteeka sunna ya nabbi sallallahu alayhi wasallama mu nkola. Oli ayinza okubuuza nti seeka, gino emiswaki gyaffe jjo gino emizungu najjo gikolera ddala. Era mukaddi waffe Sheikh Muhammad bin Salihu al-Uthaymin Allah musaasire, bali nga atangaza ku nsonga eyo, yagamba noono ayina guno omuswaki
ate naye aba akoze kyamaanyi kubanga ekikulu yaga nti ekikulu si kyakino omuntu kyakozesa wabula ekikulu kikolwa kyakusenya. Kati omuntu bw'aba alina eddagala lye oba Colgate Habo n'ebirala n'ateeka ku muswaki gwe ye nga kyakozesa ekyo era nga kyekimutebenkeza tekirina mutawaana. Ekikulu kyakusenya maki mannyo. Idhan abooluganda sunna eyo ntuufu, sunna ntuufu ng'era bwe mugiwulidde. Waliwo gundi awo amasala amanyi baffe ge baleeta nti omuntu tusenyesa mukono ki, tusenyesa ddyo oba kkono. Ago nago masala mu bitabo ebya ilmu gyegali. Era tulina abanywezawo ekigambo ekigamba nti omuntu yenna ateekeddwa kubanga asenyesa mukono gwa ddyo olwa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti omubaka ebintu byonna kana yatayammun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa fi sha'nihi kulla. Nti omubaka ebintu bye byonna okugira kwe, okusanira kwe enviiri n'ebirala byonna mu mbeera ze zonna mwana wattu yakozesanga ddyo. Kati amanyi baffe ne bagamba nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yasoosowazanga ddyo mu bintu bye byonna era ne banywezaawo ekigambo nti bannange tuteekeddwa kubeera nga tusenyesa ddyo. Wabula era mu mbeera endala nga mukadde waffe Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah n'abalala abali ku kigambo kino bagamba nti omuntu ateekeddwa kubeera nga asenyesa kono. Lwaki? Kubanga okusenya kuno izalatu an-najasa, kuba kujja bukyafu. Ate nga ekimanyikiddwa nti bwe tuba tujja obanga tuli mu kirininga bukyafu oba kiki tukozesa kuno. Naye nga wal ilmu inda Allah subhana yasinga okumanya. Tewaliwo hadithi ngeri direct ngeraga nti omukono omutuufu ogw'okusenyesa gwe guno. Naye nga wal ilmu inda Allah tukozese ddyo insha Allah. Wabula bw'osanga ate akozesa kono omanya nti ate n'ekyo gyekiri era nakyo kiriko abamanyi abakisimbawo olw'ensonga eri nti mu kusenya kuno omuntu aba ali mu kweyonja nga yajjako obukyafu. Bannange baganda bange leero tulambuludde sunna eyo ey'okusenya amannyo. Era bannange sunna eyo bwekulema naam bannange tojogerera ojja kafalira buki bwerere. Ene eddiini ya Allah tebagikubako kifuba. Ate sigamba nti gwe buli kimu oba okimanyira era bingi bijja kusomesebwa nga tokiwulira nga nako. So inshallah tukwatagana ate mu darusu endala tulabe nga ate tuleeta sunna endala nayo tubeere nga togezza obujja. Nkujjukiza nti bw'osoma wano somesa inshallah fenna tubeere nga tuzza enkola za nabbi obujja. Muganda wammwe Ibrahim Musa era nga nkoze ne mwannyinaze Hadiya wamu ne Umar Senkayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.